nga kitegeeza to be rather than to seem. Beera mugagga tobeeranga mugagga, beera mugezi tobeeranga mugezi, beera wakisa tobeeranga wakisa. Kati abantu ekyo bwe baba kigoberedde kyekigenda obbayamba okumanejinga ensimbi zaabwe. Bw'oba tonnabeera mugagga then tobeeranga mugagga, kuba omugagga asobola okubeera ku mukolo ddala nga yakola ssente z'ensajja n'agamba nti ekkanisa agiserese, ekkanisa gye bali mu kuzimba agiserese. Kati gwe bw'onoobeera nga tokimanyi nti toli mugagga, oyinza okugamba nze nange nkubye pulasita, naye nkubye pulasita ekkanisa, oba nanywa amazzi eka baganye okuba pulasita nga yandibadde ate emaliriza enjuuyo. So beera mugagga tobeeranga mugagga. Ekyuma kitwetaagisa okubeera ne self knowledge, okwemanya. Bagamba akajja obunaku kemanya. Twandibadde tukimanya nti tuli mu lugendo. Abantu ekyo kibagamba nnyo nti awo wonna wooli oba olina mitwalo 2 oba kakadde, tuli mu lugendo. Akakadde bulina kuba 10, emitwalo 2 girina kuba miliyoni 2, naye tezigenda fuukirawo. So tuli mu lugendo. Naye ate saagala okole by'olina kukola kumaliriza mu makungula. Mulimu embeera kakubulire Haji Bungereza kati gwe kirungi waliyo. Bungereza yannyigako nga siina ssente za mmere. Essomero ne limpandiikira nti sigenda kukola bigezo. Landiroodi n'ampandiikira nti siina kusula mu nju. Abantu b'ensula nabo nga nabo bammanja. Nga siina ssente za mmere. Nentandika kulyanga mugaati n'amata. Mugaati n'amata. Mugaati mata. Era waliyo kampani Bungereza gye njogenda nteekemu ssente. Bayigamba omusajja tuwaze bagiyita Iceland. Njimanyi. Etunda chips ekiri frozen pound ezi. Kitunda pound emu pound. 99p. Netunda ebikokokoko ebyo pound ezi. Kati nga bwensemberera pound 3. Oven yentaasa kuba simanyi kufumba. Okufumba no kwagaanira ddala. So ebiteekayo ne bibuguma nenda. Ne okugiyita nga nnina essuubi nti kati mu maaso waliwo wentuuka ng'omukolo gwonna be balidde ne be banywedde nze yasasudde ataalina at one point. So abantu balina okimanya nti bwe tubeera tuli mu transit kyovula abantu bankubira nnyo essimu ng'ani mu kuvuga oliwa ne mbaga sinza kubuulira wendi buli kaseera nvaawo oliwa nti kati ndi ku bitaala oba ndi kaamukya mu ddakiika emu nja kuba nnimbye. Abantu balina okukimanya nti ssente ezo z'olina size ssente zo oba oli mu kuvaawo awo. Kati buli bw'obeera ng'oli mu kuvaawo ebirungi biri eri maaso nga bamuze bwe baayimba ebirungi biri mu maaso. So tulemu okwemalako n'akatono konna ke tulina oba okwagala okulaga okufiitinga tugende mu mabanja. Abantu bakubiriza ne bagamba nti kasita otandika okugaa nti oyi kati goli Haji sura Al-Bakara yonna etugamba nti kasita weewola oba oli mu kulwana na Allah kati gwoteekayo otasho y'ekikonde ne Allah otyaluzinga. So abantu mbakubiriza ne mbagamba nti bw'onootambulira mu mbeera ogitegedde kuba kikwetaagisa ogitegeera. Bw'onootambulira mu mbeera yo n'ogitegeera n'ogamba sirina kantambuleko ng'atalina wano wenkyali. Era kenjagala okukomekereza ku ekyo nti abantu abamu bagezaako nnyo okufiitinga in but it is lack of self esteem. Omuntu abantu abalina confidence they don't fight for belonging. Abantu bowulira ennyo ndi mu kibiina kya gundi ndi mu kibiina ayagala nnyo okubeera ng'ali mu crowd. Aba ayagala yejjuliriza. Omuntu abeemanyi abantu ddala abeetegedde osera obbasanga nga bali bokka. Bantu super intelligent they are kind of loners babeera bokka kati tomuvuga kino kikwetaagisa bwe kitinze bubanda bwano waliwo enagwako mitawaana banki mewange naye abaala baka video nga bagamba mugagga bamutwali mu spasiyo kati akuli ku mabbali yakugamba olina kubanga ovuga mmotoka bwete naye mu bw'oba omanyi finance omanya sinnatuuka tongamba liability nga nsobola okuba nga nkyali mu asset naye ate abantu kye ba mistakeninga oli omanyi omulinga anakola decision enfu kyasooka okugamba life is too short. That is what they say before they make a grave mistake. Kakati
bo balowooza nti tubabuulira nti balina kubonaabona bulamu bwa kubonaabona kati bayitewo basobole okusomoka naye ate kati kituyambe nti tugenda tulivinga life example gye balabako nti ojja kusanga Haji nga yali mu spasio n'avaamu n'adda mu kino bw'omusanga mu Range Rover ate tonyiiga times and seasons kati olwo obudde butuuse obw'amakungula ekintu kikolere mu butuufu otherwise ojja kugula Range Rover ate bakusanga ku kkubo ng'otumye wa boda kuleeta ki tugende ku communication omusajja omu yali mugezi n'agamba nti human beings are the only creatures that need a language to communicate. Munange embwa oba ebisolo ebirala byonna byo bicommunicating naye tebirina language nti ABCDE ffe twecreatingirawo languages nti olina okusooka okuyiga Oluwalabu ocommunicating zonna zonna nozinga ate nojja n'ozigatta zibeera complex kati bw'obeera mu Saudi Arabia abasajja ne boogera Oluwalabu gati olwannema kati kyovula tutandika na kulwana obulungi obuli mu communication buli bumu nti engeri gye kiri nti tukolagana n'abantu kyandibadde nga kirungi buli omu n'amanya position bwe tugamba nti tugenda kusamba mupiira ne Haji Bakaluba ne tukkiriziganya nti nze keeper gwe striker bwe tuba tetusobodde kwogera ate ne tujja tusalewo tuzanye omupiira era nja kuba ndi awo ndi mu ggoolo nga naawe ozze mu ggoolo we Haji twakkirize gw'oteeba bibuuse tebiragaanye